So much welcome to Celeb Jazz. My name is the one, the king himself. Nga bulijjo kwanga kutuusako celebrity interviews and exclusives n'olugambo eri abayimbi bonna b'oba omanyi b'otamanyi ne b'osuubira okuba nga omanya oba basuubira okuba nga bajjawo. So no kulwairo nsinzidde side z'eno Mmengo bali ntuma ku hotel emu gye sigenda kwogera linnya kwati banatuwaza bulango. So ndeese ku nsonga ebadde doing arounds ku social media about Daddy Andre producer ennaku zino mukyala wa Angela Katatumbe yafiirwako taata we Mabegeri ne bamuwa ambassador n'omuyimbi agenda okubanga abenja yanjulira. Lwaki ngambye muno abeyanjulire? Because njagala mwongere omumanya mutegere who she is, why, where and when. Nsanyisa okulaba ku Celeb Jazz. Nango kusanga sebo. How are you? I'm fine. How are you? Man, you're looking so sleek, so nice. Thank you. Well, who are you? My name is Nadia Rahia. Era nga ndi upcoming artist. Nadia, amanya kama matuufu gwani? Amanya ganga matuufu nze Tendo Diana Juliet. Era Nadia livaawa? Soko tubulira. Era Nadia liva mu Diana, because remember we're having Spice Diana, Twina Diana, Nalubega. So I decided erinnya lya Diana ndive mabega of Nadia. Oh, ka creativity ako go akaiteekamu kaali ka manager, kaali ka mami, kaali ka boyfriend, kaali kani? Kange. Tako. So when do you get the idea of, joining music? Music came over them for quite a long time because musomero GBC boy bityo. But serious music last year but one. Oh. Yeah. So you've literally been in music industry for 1.5 years. Definitely. What inspired you to join music industry? I inspired myself of joining a music industry. Kuba what I do, I know I'm capable of being somewhere and being someone. What are you inspiring ina? On the other hand, I have Mumuyimbi, Spice Diana, mwagala nnyo. Yeah. Nadia, wangalira wa obeera wa okulidde wa? Where have you been all this long? Okulaba muno at 23 years you've joined the music industry. Mbeera Kolubya, like ngoyise ku Georgina. Olagira muziga awayinza okugira. Jempangalide, yeah. Okay. Who did your makeup, your hair? Because you're looking good. I have a salon called Nadia Unisex Salon. So Benajo Bisanga, Eri Mengo. Yeah. Okay, so katugende ku guest ye kinusi ye kintu kino. When do you start choosing Daddy Andre as a producer? Oba Daddy Andre omumanya otya? He's a producer, era buli omu akimanyi nti Daddy Andre producer. Like no mwana omuto akimanyi, was whenever the song plays they're like Andre on the beat, you understand? So buli omu akimanyi nti Andre producer. Eni omuntu ena gwe yali agadde okola naye. Yeah. So why have you ever worked wakolako ne ba producers abalala nga tonakola na Daddy Andre? Yeah, nakolako ne Atin, ne nkolako ne Expand. Yeah. How was your experience with Atin? Atin oja n'okola no sasula binebe sasule no mala no genda. Then nakubira no chima audio. Yeah. And then Expand? The same case. Yeah. Why did you have to leave these two producers that you had a very good experience with them? Nogamba kansala ongendeke wa producer omulala manyidwa nga Andre. You have to try different people. Kuba era nawe wo bakuzalidde si woli kati, you understand? Oba inogezaako ku bantu abalala n'olaba touch yaabwe. Oba ennyimba zaabwe ze bakolera ze zitaakola? No, not really that. Naye oba inogezaako different people. You understand? Yeah. Kyekyagamye nti gye bakuzaalira si woli kati. You understand? Yeah. Which genre of music does Nadia sing? Abantu sinza bagamba n'ennyimba ze tuziwulirangako. Which genre? I do R&B and Zouk. Yeah. Okay. How many songs so far in the industry? I have 3 songs, including that one, me and Daddy and yeah. So zendala ebbiri baziyita batya? I have one called Yasaba, then another one Gonsona. Yeah. So dira ogamba gwali mwaka ki mwezi ki wagambye muno kati kangende wa Daddy Andre nkoleko naye? Last year but one in August. Oh. Yeah. How did you get in contact? Wagenda ku Facebook, phone call, oba wagenda ku studio? No, waliko some guy I'm connecting guy bamwita Karim, then ngenda ninkola ne Andre. Oh. Yeah. Karim yali manager wo oba yali just friend? Is a friend to the management. Oh, to your management? Yeah. Management yo bagiyita batya? BM management. Kigwayo kitya? Byakatonda management. Were you in church before? Muloke mugitume Byakatonda management? Yeah. Oh, so a church girl? Yeah. Which church was that? So katudeko kema Katonda nnyo.
Victory Church. Oh. Okay, kati tugenze ogenze omukubidde essimu, what happened? Just give me your story there. I went there, nemu meeting up, we paid, nakola oluyimba, then utankolera bulungi, then like the voice, what and what. So Hold on a minute. You paid for both audio, writing ne audio oba wasasulako kimukubye? byombi. Alina okuwandikira oluyimba. Yeah. Then are producing. Yes. Okay. So bwe yampas oluyimba, then nga lumpamu hard time because he told me liba lukubamu hard time you come back ne tulaba. So I had to tell him namfunira oluyimba olulala. Hard time ki gyoyogerako ntulakwamu hard time? Keys nga ziri waggulu, ostraining eddoboozi okitegeera. So bwe twamaliriza ne mutegeeza nti oluyimba like lumpamu hard time, he was like, oh fine. This was after how long? That night because yampaddemo. Okitegeera bwe namala okukola naye nampaddemo. Then I had to tell him the following day. Nangamba okay jja kujja tulabe. Then he called me nga afunye oluyimba olulala. Nangamba jangu. Then ne tulukolerawo that very day. Yeah. Bwe twamaliriza olukolerawo ne muleka n'amaliriza mastering biki olwamala n'ampita n'alumpa. Then we had to plan for the video. No, hold on a minute. What was it again? Ogamba bwetwama, that is two people. Was this supposed to be a single or a collab? It was supposed to be a single. Okitegeera. Kuba bwe twamaliriza oddukola nze nnyimba ye na producing, meaning two of us. You understand? Yeah. Kitegeeza bw'aba akoze production nze nga ndi mu kuyimba bwe twamaliriza because we are two people in the action. Niwo ka video katwali nabeeko ku social media nkalaga muno Nadia yayimbamu ko kuli mu luyimba lwo ne lufuuka ate like a collab. Anti yali single, you understand? Yali single. Bwe navaayo he told me bwe twamaliza okukola like recording anangamba oyimbye bulungi nakola collabo. You understand? Nateekamu his voice. So ne becoming a collabo. And how did it sound to you? I felt okay because remember ngoli upcoming, you understand? Ate mimbe wamanyi nakola nawe. Yes. It gives you chikuwamu morale like nogamba nolimba lugenda kunteeka somewhere. Okitegeera. Yeah. So I felt good because namanya nkoze ne celebrity nzo kunteekako somewhere. Oluyimba. Yes. So mumaze oluyimba olwalukuwadde audio amukuwa after oba yamusigaza? Yampa audio. Kati mukumpa audio ne mugamba let's plan for the video. Then ne mwakoba video director abamu be nali nsuubira nti we can work with. Nangamba no. He told me aina video director we heights montage ne mugamba kale nampe namba ine njogera ne guy ne tu settlinga buli kimu. So twine mubuuza olunaku lweshootinga olunamufevaringa so natuwa olunaku then nasooka n'agamba nti then natugamba olunaku lwali luli kumpi kutuuka natugamba taliiwo we are like yeah video director yaŋŋamba nti agamba taliiwo alina gy'alaga konze kati olunaku ki lwali lwo lwe tuyinza okukola naŋŋamba olunaku ne mugamba fine tekirina buzibu kaakati ne tulinda olwo olunaku shoot ne bagenda ne bateekayo setup byonna byonna birina obbeera naye he didn't appear teyajja video director n'aŋŋamba shooting ebibyo then tumalirize tuli mukwata some other time. I was like fine tekirina buzibu. Guno tuli mwaka ki guno gwennyini oba ogwedde? This year. Okay. Ne tushootinga ne bigwa but he didn't come. Ekireka neninda video director like ampe response okuvewe kuba yangamba toyogera naye nze nja kumukwasaganya konze fine. Kati waitawo some period of time he called me, he was like oli otya bikiwe bitowe bitone. Nadia akubira essimu after some time nga teyajja ku video shoot. Yeah. So I was like nga tewantegeeza ko ntugenda kujja ku shoot mbomanyi saaliwo biki naye tujja kukola. Konze kale tekirina buzibu. Ensirika. Then I had to be on him. Tukoledi nga wagamba tujja kola tukoledi tujja kola. So he invited me jangu tuogere. Wait a minute, which modes of communication was mwali mukozesa between you and Nadia wano wonna ng'omugamba tukoledi? We could call oba we could text. Okay. Yeah. So nangamba tujja kola. I was like fine tekirina buzibu. So neninda nga I couldn't respond.
one time nali ku TV station emu, he called, he was like texting me, oli wa biki biki, ne mugamba okay, I want to see, ne mugamba kale tekirina buzibu. So I had to go there, gye yali ampise. Ne ngendayo bulungi nnyo ne twogera. Munyonyo, at his house in Munyonyo, but I went with my manager. Bwe natuukayo ne twogera bye twayogera. Nangamba tujja kukola olunaku bwe luti biki, kwenze kale na confirminga. Kwenze tekirina buzibu. Then he asked me nan requestinga omubackinga up mu luyimba lwe olupya. Saagaana ne mugamba tukole. Ne tukola. On that same day? Yeah. Ne mugamba tugende voicinga enve wano. He was like fine. Kati bwe twagenda ne maliriza ne tukola. Then he started touching me. Ne mugamba Andre, no. This is not business and this is not profession. Olwo manager wo muleseewa wano wakutachingira? Because remember, like, you don't go with a lot of people in the studio. So muleka waneno mu reception ngatudde. So nengena nenkola. He was like, natandika okunkwatako ne mugamba no, this is not profession. Yeah. Tukole bye tulina okola, then nve wano. He was like, kati awo nkulidde what and what. I just felt shocked. Like point blank kati awo nkulidde? Yeah. How did you feel? I felt bad, definitely. So naina okuddayo ne ngamba manager manyi atuve wano. She was like, gendayo okole ki? Omugambe ntugenze. Nengena ne mugamba. Nangamba kale tujja kola ku Lwokuna. Chaka ku Lwokuna ensonga zonna bwe zijja okugwa. Koze kale. Nsonga ki yali akyakubanja ssente ku audio kiki? Tamanja, ne video director tamanja, kubona tewali amanja. Kati nsonga ki zali agamba okumaliriza ku Lwokuna? He just said that. Tegeera. Nentambula ne ngenda. Oba ensonga ez'okukwatako? Yangamba like ensonga tujja zimaliriza ku Lwokuna koze kale. Wakkiriza ki ku kale? Lwaki wagamba kale? Because I knew we had to shoot. Ekitegeera. Ne mugamba kale. I had to go. Then he started texting me like newaita wina kungabbiri. He texted me oliotya njagala kulabako jangu leero baby webito. But I couldn't respond to him. I did not respond. So olunaku lwe tulwe yangamba he didn't come either. He didn't come. We had tried to teesezaya teyajja. Nengamba banaye. Kati so I was just requesting oba asobola he gives me my single. Korabo tujireke because it is giving me hard time. Etwala obudde bwange bungi. Even a lot of money has gone there naye I don't want money. I don't want anything from him. Just want your song. Yeah. Kambuzemu Nadia, as human beings, sometimes when we are texting to people, there's how you text back, oli no more hopes. Do you think muno ignited this Daddy Andre kusaba kibatu kuteeka wakyo tunagamba mpaako nga wakyogedde? He could ask me. I could say H nebu M nga bungi. You understand? At times I don't respond. Yeah. Don't you think you weren't that point blank enough for mugamba from day one omulagira muno me I'm not interested in this, I'm interested in this? Singa nali wamuwa singa namuwadda ku bbanga lyansabidde okitegeera nali muwadde naye kati I don't feel anything for him, just business, you know. Sina ngeri gye ntandika gamba nti let me do this for him. Omulabi yatulaba yandirowoozezza maybe you're protecting something. Are you married? Are you seeing someone? Are you in a relationship? I'm not protecting anything, just that I'm protecting my career. Yeah. Is Nadia seeing someone, married or? Nadia is contented, you understand? Single? I'm contented where if I'm single, I'm contented. If I'm seeing someone, I'm contented. You understand? Just take that Nadia is contented. Nadia, what do you think might have prompted kikyolowooza ekyayita Daddy Andre okubanga ava ku kya music n'atandika okubanga ayagala ebirala? Alabika ayakaza embeera ze. Yeah. Because I'm not someone ayinza okujja nenkwekolezaako emba manyi ekyokola. You understand? Yeah. Oyina engeri gye wamusmailingirangamu oba omukwatako nga muli mu studio mukola oluyimba yamuleetera ensonga ze? No, if I come for business, that is business. Let me do I go. Basi nakyamanyi kyenkwagaza. Okay. Yeah. So why are you in the media now? Nsonga ki gy'ogamba muno kati nze bwe nkola kino kiba kiwe? Ensonga gyenjagala, let him give me my single kale nga taliimu, which is okay with me. Okay. You no longer want a collabo? I'll let it go. Because mpadde had time nyingi, etute time yange nyingi, a lot has gone.
which is okay. Yeah. Okay. Kale, mubiwulidde from the host's mouth, that is Nadia, omukyala omuyimbi omuto agezaako okwekolera erinnya wano mu Uganda, agezaako kubanja bibye ate nga noli agezaako kubanga asaba byalowooza mu bye ate nga siibye. So ensonga zino zinaggwerawa, will be balancing the story okulaba muno engeri yonna Nadia afuna justice. Temanyi mu studio waliyo abawala bangi nnyo abato abagenda mu studio zino ne babaako ate byabwe babatunuzaamu ne batasobola kuvaayo kwogera. So Nadia has come out nga twandiise nga ayo forefrontings olutalo luno olwokola muno baproducer bava ku mulamu ate nga bawa ssente. But anyways, katuwongere okubanga twekumira wano ku Celeb Jazz Extra nange Kabaka, the king himself, King Smith, okulaba muno ate buli nsonga natugikwasaganya. My name is the one, the king himself, and you're on before 5 on BTM. We love you so much. Abadde mega kamera bamuyita Muzeeyi, producer wange Zerete bamuyita Kim Dance, naye nga lwetwe tugenda kuba tukwasaganya ensonga. I'll be chatting more with Nadia Masa tulabe oba oluyimba lwe balumuwadde oba tebalumuwadde. Still beera wano oka. I'm out.